Mukama tumwebaza. Amina. Nsanyuse okubalaba mwenna. Nabeera abantu nga basatu abakwetodde ndi Bishop asanyuse okukulaba. Webala okujja. Webala okubeera nti oli wano. Mugambe tojja kwejjusa kuba wazze. Kubanga olwaleero Mukama agenda kukolamu omulimo. Naawe onoofuuka omuntu omulala mu linnya lya Yesu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Omanyi kankubuulire mu bulamu buno bw'osisinkana ne Katonda obulamu bwo tebuddayo kusigala kye kimu. Bw'obanga mu bulamu buno okooye okunoonya abantu ng'okooye n'okunoonya ebintu era nga bikooyezza nnyo n'obinoonya ng'obinoonyezza nga tobiraba, kati gezaako ku kunoonya Katonda. Lwaki? Kubanga bw'onoozuula Katonda n'omulaba n'omufuna, buli ekyakwekweka kijja kuzuuka mu linnya lya Yesu. Can I hear someone say hallelujah? Musobola okwetuulirako. Nsanyuse nnyo okubalaba mu linnya lya Yesu. Njagala okwebaza Mukama Katonda kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeerera emirembe. Lubereberye essula 12 n'olunyiriri olusooka. Lubereberye 12 olusooka. Nkyayogera ku ekyo kyempise the God's original heartbeat. God's original heartbeat. Entunnunsi za Katonda eziri original. Entunnunsi za Katonda zikaasangwawo. Omutima gwa Katonda gye gukubira. Era okwogera kwange okwo kugendereddwa okukulaga nti oba oli awo by'obadde weesibyeko ennyo ngoloza kye kyatonza omuntu ate kyandibanga kye kiri secondary nga kye kyajja oluvannyuma. Kama ebazibwe kye kiriwo ekyo. Yes, it is true. We have to celebrate our salvation, our redemption, our deliverance, our healing. Mukama ffe Yesu yatukolera. Naye bw'onoonya mu byawandiikibwa n'olaba omuntu engeri gye yajja mu play, engeri Katonda gye yateekawo omuntu, ekyo si kye yamuteerawo. Ekyokugwa yajja nga accident ne tugwa. Naye omuntu baamutonda nga waliwo ekimutonzezza era nga kiri spelled out nga kinnyonnyoddwa. Lubereberye 1, 26, 27 na 28 binnyonnyolera ddala ekyatonza omuntu. Ekyokugwa n'okulokolebwa kye kyayingiramu oluvannyuma omuntu ng'agudde. Naye tekyamenyawo nteekateeka ya Katonda, yatonza muntu. Lubereberye essuula 12 n'olunyiriri olusooka agamba bw'ati. Now the Lord had said to Abraham, go out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you shall be a blessing. Gambo ya kulinde bane Katonda ina plani. Aina chi? Katonda ina plan. Boda yeri jemba de
njogerera ku by'omuntu engeri gye bamutonda. Katonda tiyamala gatonda muntu ng'amutonze nga decoration. Mbwe omuntu azze buzzi kunyumisa nsi enyume efaanane bulungi. Omuntu bamutonda on purpose. Kyandibanga oliyo Katonda bye yatonda as decorations. N'agamba na kino kankiteekawo ensi enyume, kanteekawo na kino ensi enyume. Not man. Omuntu bamutonda on purpose. Era n'erinnya lye bamuyita maani. Ng'ekimuleese ku managinga Katonda bye yali atonze. Yajjanga ne kyazza okukola kiri spelled out. Yajjanga job description ye emanyiddwa. Azze kufuga, azze kweyongera, azze kwala, azze kufuga buli ekyewalula, azze kufuga ebyennyanja, azze okufuga ebintu byonna Katonda by'ataddewo, azze ng'alina okuba n'obuyinza, ng'alina okufuga. That was God's original plan. Naye omuntu ne bwe yayonoona ng'amaze okwonoona, Katonda yasigala apushinga agenda ye. Eyinza okuba nga yagenda ku low scale olw'okuba nga waaliwo ekibi, but God continued with his agenda. Sooka olabe kyayitira Ibrahim. Sooka olabe gye bamujja. Bamugamba va mu nsi ya nnyo, va mu kika kyewammwe, ate ove ne mu nnyumba ya kitaawo. Bw'omala ofuuke feeriya. Kyekiriwo? Siwulira kyekiriwo? Bw'omala osiraane. Kyekibaddewo? Bamufulumya yafuluma asiraane. Kigambye kitya? Bw'omala weegatte ku kanisa osule mu church. Kyekiri awo? Bamugamba ndi va mu nsi ya nnyo, ove mu nnyumba ya kitaawo, ove ne mu nnyumba y'ewammwe, ogende osulenga mu kasonda k'echurch. Ekyo kye bamugamba? Munziremu bamukyali wano. Kye bamugamba ekyo? Abulamu bw'oba mw'osula kitegeeza eyo mess, eyo nsobi. Waliwo ekikyamu, kitegeeza waliwo ebyakyama, waliwo ebitali birungi, waliwo ebitakola nga bwe biteekeddwa kukola. God is not a God of demotions. Tadimontinga bantu. Bw'ayita omuntu ng'alina kyamugjamu, wangi bw'amugja mu kintu, aba alina kyamutwalamu ate nga kyo kinene nnyo. Ngambako nti amiina. Mwenna abaayitibwa tebaabayita kufuuka bafeeriya, baakuyita nga bakutwala mu kintu ekisinga obunene okusinga ku ekyo kye wabeeranga. Gamba nti amiina. Musajja ati wuno yasulanga nawaabwe waka. Wuno alabika taata we yali yamuwa akabanja nga yamusalirako akabanja, naye kirabika baaliiranga wamu, wadde yalina omukazi nga alabika baliira wamu. Baliira wamu mu nnyumba ya kitaawe gye baliira. Wuno bamugamba from your family. Ate ye alabika yaliyo ng'ali so comfortable ng'alaba buli kintu kyonna kikola. Bagula omunnyo bakozeseza wamu, bwe bagula sabbuuni bakozeseza wamu. Simanyi owulira bintu biri awo bya community. Wali emmanga sengaawe waasula, jjajjaawe abeera wali, kojjaawe asula wano, taata we mutaali wali, maama we ne taata we bali wano, bw'atalya wano alya wali ewa sengaawe eminsuseera. Omunnyo bwe gutaba wano agunone wa kojjaawe. Ali awo amanyi nti obulamu buwedde, yaggwayo dda amanyi takyalina kye yeetaaga. Mukama n'atunulira omusajja n'agamba nti ono omusajja ono gwe ŋŋenda okukolamu eggwanga, ŋŋenda mukolamu eggwanga. Katonda asobola okukutunulira n'akwegomba okukukolamu eggwanga. Ate nga gw'obadde omanyi nti ky'oli kimala, era ng'oli so comfortable, era ng'owulira w'oli wamala, era ng'omanyi nti w'oli watuuka. Mukama n'akwegomba akukolemu eggwanga. Uli olunnya olwokubiri bwe lwogera, Katonda amugamba okumanya nkufulumya
okumanya nkutwala nekyengenda okukolamu kikino. Obadde family member, njagala kufuula nation. Kambuze olaba demotion, promotion. Bamujja ku level yabwa family member. Abadde amanyiddwa mu nyumba yani eya kitaawe. Taata we bamuyitanga batya? Teera, mutabani wa Teera. Naye ku kyalo nawe yatambula nga bagamba mutabani wani? Mutabani wa Teera uyayise wakiridde, mutabani wa Teera ayambuse. Mutabani wa Teera ne mutabani wa Teera oyo mutabani wa Teera. Katonda gwaga njagala kufulumya mu bwa mutabani bwa Teera nkukolemu eggwanga. Mindset ya Katonda yonna erowooza ggwanga. Heartbeat ya Katonda yonna gyefeekoma erowooza ki? Ggwanga. Gwe ng'olowooza nnyumba, gwe ng'olowooza family, olowooza bwana bwo buli bw'olina, obwana bwe wazaala, bw'ogulira emmere bwe bulya, nga bw'olaba bwokka obwongo nga bwekutte, otunula mu nnyumba y'omukka, w'olowooleza, w'opulaningira. Katonda tayagala kuwa buwi family, ayagala kuwa ggwanga. Gamba a nation. I will make you a great nation, says the Lord. Hey! Buli asaba Mukama amuwe amaka, Mukama amuwe family y'amaanyi, Mukama ompa amaka, ompa ennyumba, ompa abaana. Mukama oteekasira Mukama otuwane ennyumba mwe tubeera. Mukama abaana bange ne basoma, Mukama abaana bange ne bafuna diguli, Mukama ne tuzimba ennyumba mwe tubeera. Mukama awo ne bw'osiibula omuddu wo, Mukama oba omaze. Ate awo mu nsi mbanja abanjamu ki? Ayi Mukama ekikulu Mukama abaana bange Mukama ng'okyakaabira abaana. Katonda ayagala kuwa ggwanga. Ayagala kuwa ki? Gw'olaba abaana Katonda ayagala kuddira ggwanga aliteeke mu mikono gyo. I will make you a great nation, not a weakling one. Not a weak nation. Not a mediocre nation. A great. Bino babigamba musajja abadde abeera ewaabwe. Babigamba muntu abadde mu nnyumba y'ewaabwe. Era bwe baba bamufulumya, owulira gye bamufulumya, Mukama n'amugamba va ku kyalo kyewammwe, va mu nnyumba ya kitaawo, va ewali ekika kyo. Omuntu abadde yamanyira okubeera mu kika kye, ayamanyira okubeera mu nnyumba ya kitaawe, okuddira eggwanga n'olimuwummuza mu mutwe ne lijjamu bannange, kitwala ekisa kya Katonda. Era kyova olaba nga ndeekaana n'eddoboozi ligira okwabika, kuba kye nnwanagana nakyo nkimanyi kinene. Okubajjula omutwe ogubaddemu ekika, omutwe mubaddemu kika, ate kibangako ekika ekirala kyambwa. Kika kyambwa ne bw'olowooza olowooza nga kika kyambwa. Era ne bw'olayira kika kyambwa. Shea nze nakafera edira enkima. Shea pozi ngengo gyeddirako mukira. Shea pozi nga siri mwana wa Bambejja. Shea simayulira obwongo bwonna buli mu kika. Obwongo buli mu ggwanga lyewammwe. Katonda ayagala kukwata obwongo obwo obwalowoozanga ebintu ebitono butandike okulowooza ebintu ebinene, akutwale ku levo ya ggwanga. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ayagala kuwa ki? Ggwanga. Nga ne bw'oba olowoleza ku national level. Ne bw'oba opulaningira ku national level. Ne bw'oba okola strategies, okola national strategies. Nga ne bw'oba otunulira business extension, ogenda gazi yota business yo, opulaningira
ne bw'oba olowooza politically Katonda ayagala otandike kulowoleza ggwanga. Ne bw'oba olowooza economically Katonda ayagala ogende ku level ya ggwanga. Luli obadde olowoleza wammwe mu Kivulu era ng'olaba Kivulu yekka ne bw'ozibiriza bw'oti amaaso olwota obuuka omwala. N'akayumbako koyagala okuzimbayo bw'ozibiriza bw'oti okalaba. Era k'osabira naye Mukama gwakola ebyamagero nze ebintu bino weetuuse Mukama n'omala ompa Mukama wange ssente Mukama ne bw'ompa Mukama ne bezibeera emiliyoni nga 13.5 zokka. N'ompa Mukama wadde sinategeera nnyumba eyo ekkuba erituukawo ligenda kuyitangawa waakiri nja kugira mpita ewa neighbor. Ndaba n'emmotoka sirina ate kati ekkuba eggazi njagala lyaki. Nja kuyitanga ewa neighbor ntuuke ewange nja kubuka ng'omwalo ogwo bwe kwa era ngwe wange. Naye omuntu abeereke ewuwe Mukama gwakola ebyamagero Mukama mbeereke ewange. Ne bw'ozibiriza bw'oti okalaba koyagala okuzimba. Sinakugaana kazimba oba okazimba kazimbe naawe yakamala edda keebalize Mukama naye nkwegalya bw'omala okukazimba gaziya ku bwongo bwo otandika okulaba ku bintu ebinene mu linnya erya Yesu. Lwaki Katonda bw'olowooza si bw'alowooza. Bazadde bo baakuzaala tebaamanya kye baazaala. Abaakula naawe tebaamanya kye baakula nakyo. Abakula bulwaliro tebategeera. Abaalabanga Ibulayimu tebaamanya nga kye bali nakyo. Baalabanga kavubuka akali awo ka Ibulayimu kalina mukazi waako bamuyita Saara bali awo baasiranira ku kyalo. Tebalina gye balaga tebaliko pulaani mwana waani Teera. Ali awo apulaani nga kusikira akayumba ka Teera akabaza akayiiya. Agani Mukama n'otataata ono. Ennyumba gye mba ntwala era oli mutta gye nziramu eya taata. Ayagala kusikira nnyumba ya Teera. Kyemanyi bwe yagiranga ate naye n'alowooza lwalifa. Ne yeetolola mu kibanja emmanju n'alaba we baziika. N'agamba oli jjajja kati kirabika taata Teera bagenda muziika wano. Kati awo nze ndabika nze mba wa wano sayidi ya wano. Bwe mba nga afa banziika obwongo nga bulimu ebyo. Mukama n'amugamba awo wonna njagala ofulumewo n'okuba esonyiwa oba esonyiwa kuba nkufulumya nkutwala njagala kukolamu eggwanga ddamba. Njagala kukolamu ki gwanga. Heartbeat ya Katonda si ya nyumba yewammwe. Heartbeat ya Katonda ya gwanga. Not even a tribe. Omanyimu abantu amulowoleza nnyo mu tribes. We are talking about a nation, not an ethnic group. Eggwanga teribeeremu tribe emu. Bw'oba okyalowoleza ku level ya tribe ate gwe oli wa wansi nnyo. Wano silowooza tribe tezitukwata nako. Bwakabaka bwako tebubeeramu tribe emu. Bubeeramu tribe zonna. Ngambako nti amin. Katonda level kwayagala okutwala ya gwanga nation. Ate wulira gwe wennyini gwe gwayagala okufuula. Gwe gwayagala okukola atya? Ekiddako I will bless you. Kati olw'okuba totegedde blessing kye kitegeeza n'amiina ye badde bwetyo. Bayibuli egamba for your information nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza era bw'abanga agukuwadde tagatta buyinike wamu nagwo oyongero 10 olw'abiri engero 10:22. Omukisa gwani? Omukisa gwani? Omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Kyovula abantu abalina amagezi bagende wa Katonda okusaba nga baagala okukulaakulana tebamala budde kusaba ssente. Tebasaba ssente. Omukisa kinene n'okusinga ssente. Omukisa gwe guleeta ssente ate guleeta ssente zokka. Ssente osobola okuba nazo naye ng'ate n'obuyinike bwajjiramu. Nga ssente oziina nga ne sukaali omulina. Nga ssente oziina nga ne pressure omulina. Era abantu bangi abalina ssente bangi
enseeno ejjudde abantu abalina ssente abasula bateebase. Enseeno ejjudde abantu abalina ssente naye nga tebalina mukisa, ssente azirina naye atula bw'ati mu mmotoka nga ali mu jjaamu n'atunulira omusajja ayitawo n'ebigere n'amwegomba ng'ali mu Mercedes Benz ya miliyoni 3 nanga ne mukama kale singa ninga akasajja ako kale kalabeko bwe katambula bwe kwewewula naye nze buli kirwadde kiri mu nze, sukaali mu nze, kansa mu nze, buli lwe bagenda bakebera ne bazuulayo kimu nakyo ne bakimugamba omubiri gwe nga yafuuka nga sitoowa ya ndwadde eri muli naye nga ne sente akola atya azina naye nga yeegomba abatambuza ebigere. Kitegeeza sente yazifuna n'obuyinike n'akola atya. Kati kankubulira omukisa oguva eri Katonda gwe gugaggawaza era bw'aba nga yagukuwadde nga Mukama yakuwadde omukisa obuyinike abugobera wala tabukkiriza kusemberera. Gamba nti ogwo gwenjagala. Si kumala kusanyuka ate ngeno bw'okaaba. Bantu banya basanyuka nga ate bakaaba. Kw'obufumbo wabufuna, nnyumba nnungi mw'osula naye ng'omusajja tadda waka. Kitegeeza nga bulimu ki? Nga mulimu obuyinike. Omukazi nga yamukuwa naye nga tayomba aliko kyanoonya. Abantu banya balina ssente naye nga tebalina mukisa. Era ntuza mutera obbawulira ne bannaabo abatali balokole ne baboogerako ne bagamba naye bannange ekyaba ku katongole oba kiki? Katongole afuna ssente ne tulitegera we ziyita. Tembawulira nga baboogera. Omwana oyo afuna ssente naye tezinywera mu mukono. Zonna zafuna zigenda bugenzi, zafuna zigenda bugenzi. Ssente temuli mukisa, azifuna naye temuba mukisa. Lwazikwata lwalwaza, lwazikwata mmotoka lwe bagitomera, lwazikwata lwafiirwa, lwazikwata ennyumba lwekwata omuliro, lwazikwata lwabaawo ekibaawo. Waliwo dayimoni ezimuteega. Leero n'ezo dayimoni bwe zituuka ku bana abatawa kimu kya 10 zizanyira ku bali ne zikamala bumazzi. Alengera ng'onotera essanyi nga nagandi mwanguye mangu, mwanguye mangu omwana agwe mu buugi, yanguye mwanguye omwana agwe mu buugi. Oluba okwata botisene omwana n'agwa mu buugi era n'ajja feesi. N'olyoka omutwala ku kitande e Lubaga eyo n'omalayo mwezi mulamba ogenda okuvayo ng'ezo miliyoni 4. Bodda n'okwata microphone n'ogamba ne Mukama yebaziba ne Mukama akola ebikulu. Nti kubanga nze simanyi ne kinnaalikoze singa nali situnze poloti eyo. Naye Katonda alina ekisa yali yakaleeta abasajja nga bakansasula ssente za poloti nga bakamala batozimba. Mukama alabika yali yalengedde dda nti omwana anaagwa mu buugi. N'omugandi Katonda awo nga waggete. Olwazikwata bwedi omwana n'agwa mu buugi. Tugenda omudduseemulako ne bateekako amacupa ne bateekako bino ne bateekako bino sebe ssente ze baasaba. Twagenda okumaliza nga baagala miliyoni 1.2. Ate poloti nali ngitunze 4.5. Nenkiwonera awo. Ekyo kyewawona kyali kisobola obutajja singa omulimu gw'okugoba omuli wagulekera Katonda. N'okkiriza Katonda n'agobanga omuli. Naye bangi kyetukola, wulira kyetukola. Twetulinkiriza ne tubba Katonda ekimu eky'ekkumi n'otakimuwaayo n'oleka weekangabiriza wano mu kusaba ne mukutula njegere n'olandika okugoba omuli. Omuli nkumenya, gw'omuli nkukutula, gw'omuli nkukuula va ku bintu byange. Omuli hey omuli pa n'omubuuza ani yakuwa olukusa ogobenga omuli kiri ludda wa? Bagamba gwo n'omugobanga. Ani yagamba ndi anaamugobanga? Siwulira ani anenya omuli. Kati Katonda wabimugoba mudda kuba wamubba kati gwe weefumbye ku mulimbu gwowa omugoba. Mwemizimu egibadde gipulaninga okwokya ekyuma kyange ekyakasooli nga mbadde mupulaninga okuleeta omuliro gwokye akatale k'owino ebintu byange bisirire mba kutula ogira okutula. Naye Katonda yagamba gwe muwe ekimu kye eky'ekkumi ekyakikukolerengako mu linnya erya Yesu. Agamba gwe kola paati yo naye agenda kolanga paati ye. Tagenda goba muli yekka agambye so that he will not destroy the fruits of your ground. Nyamunenya mulemese okuddayo okukunkumula ebibala by'ebibala byo ebibala by'ettaka ly'oku ttaka nga n'entuuko tezinnatuuka. Njamunenya bw'ayogera Mukama. Nkuweerera amagezi
bobanga okoye ebyo module ebyo kwata nga Senegal zokwata ze ziyita mu ngalo zokwata engalo ziringe zirimu ebituli zokwata ze zigenda Senegal zikwata nga tezinywera dayo ku musingi gwa Mukama wenenye gamba Katonda akusonyiwe oddemu ow'ekimu eky'ekkumi mu linnya erya Yesu. Ekyo bw'ona okikola Bayibuli egamba etya? Malaki 3:10 ndowooza agandi mulete ekimu eky'ekkumi mu nnyumba yange mberemu emmere mulabe bwe siri bafukira omukisa ne gubulako ne we gujja. Katonda yaleeta mukisa, omukisa gwe guleeta ssente. Kyeweetaaga teweetaaga ssente, weetaaga mukisa. Omukisa gwe guleeta ssente. Naye nga bassebo ne bannyabo bwe tuddayo eri mu lubereberye gye tubadde 12 Katonda ayagala kuwa mukisa. Ayagala kuwa ki? Lubereberye 12 gye tubadde agamba nti I will make you a great nation and I will bless you and I will make your name great and you shall be a blessing. Bonna abantu bomanya bali successful mu bulamu buno ebyo bibayina ebyo. Once you get that tolina kye weetaaga. First of all, asookedde ku nation. Nation from you. That means nation from your womb, from your family. God turns your family members into a nation. Ebyo bye bireeta essanyu mu bulamu bw'omuntu. Nation from you. Kuva mu ntumbu ezo gwanga. Kitegeeza togenda kuzaala bafeeriya. Tawulidde togenda kuzaala bafeeriya. Ogenda kuzaala bantu ba makulu. Omanyi bwe mbanga musaba okuzaala ekyo nakyo mukisabire nga bannange. Temukomanga gandi ayi Mukama ombeeyo omwana. Mukama ombeeyo omwana. Abantu bonna n'abaana Mukama nanga ombeeyo omwana. Ombeeyo omwana. Bakuwa omwana kikaaki. Bakuwa omwana kikaaki agenda okutunda empafu. N'ekika ky'omwana gw'oyagala mwogere. Omukazi gwe bayita Penina. Gamba nti Penina. Yayina abaana. Yayina abaana. Abaana bali baatijjulanga ekyejo ne balumya ne Kaana atayina mwana. Baamulumya olulimi olutayogereka nga baana we bali awo. Kaana yalwawo okuzaala. Yazaala luvannyuma. Omwana gwe yasooka okuzaala yazaala wa makulu nga bamuyita Samwiri. Wangi osobola okulwawo okuzaala nga Katonda aseetinga mwana wa makulu mu bulamu bwo. Ani awulira ngambeko ndi amiina? Omanye ebirungi birwawo okujja. Sikulimba. Era n'emivule girwawo okukula. Naye bwe gikula gye basalamu embaawo ezikola ebibajja ebibeera mu nnyumba z'abakulu. Emivule egirwawo okukula. Nolwekyo bw'obanga opapa ng'olekamu emipaapaali gyanguwa okukula n'ebisogasoga. Naye temuvaamu mbaawo zikola bya makulu. Kyendowooza nti emipaapaali giba giwanvuwa n'ensogasoga ziba ziwanvuwa. Emivule nga giri mu kwewunya gigane Mukama nange olinnyamba n'empanvuwako nga ye nga gikaaba olw'obutamanya. Emivule emigezi kyendowooza gyo gibeera gigamba nti wanvuwa naye tolina kyogenda kufuuka. Owanvuye n'ompisa ompisizza nnyo mwami kisogasoga mwami paapaali odduse sipiidi naye tolina kyolifuuka mu nsi muno kubanga tebali kusalamu yadde omuti ogubajja ekinu. Sipiidi si yenkulu ne ekikuvuddemu bw'otuuse kibadde kiki? Ani akulira ngambeko nti amiina? Byenjogero bitegedde? Kaana yalwawo okuzaala era n'aduulirwa n'asekererwa. Penina n'amuduulira n'ateeka wali
Ninga Penina kimu ky'ataakola bwe yali asaba, yasaba kuzaala baana. Teyagamba Katonda bw'aba azaala azaale ki? Kirabika abaana be bonna be yazaala ndowooza abamu ne batundanga enswa, abalala ne batunda obuveera, abamu ne bayokya gonja ku luguudo, n'amannya gaabwe tegamanyiddwa. Amannya g'abaana ba Penina tewali agamanyi na guno gujjwa. Ono ayazaala oluvannyuma gwe bayita ani? Gwe bayita Kaana. Ye yazaala abaana ate abawandiika Bayibuli be bayita ba Samweri. Alina ebitabo biri wano. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ngambye tosabanga busabi kuzaala kyokka. Kuba abaana ne b'ozaala 10 naye ng'ozadde batyo gambo yakune nti batyo. Mugambe ate gwe wamuleese nze nkulagidde mugendi ng'ozadde batyo. Ne b'ozaala 10 ng'ozadde batyo. Era oba tozadde nnyo. Zaala abaana 2 3 banaakyusa obulamu bwo bwonna bukyuke. Ani awulira ngambeko nti amiina? Siwulira ngambako nti amiina. Nkusabiramu abe wazaala mubeeremu abanagamba nti maama nga 18 etikiti yo tugiweereza jangu e Washington embaga yaffe genda kubaawo nga 2 nkikulangiryako kikubeereko mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Nego bonna be wazaala ate bakuyita kuzina balongo ate ogenda bazinira gindi eri lyantonde. Maama twazaala abalongo naye n'obugoye obubabika tetubulina. Maama kati bwebujja oleeteyo ne ku muceere kiro nga 2 ate gwoleeta. Kampulire waakiri amiina ne bwebeeremu yokka. Children can turn into a nation. That's what we are talking about. Mukama bayagala okuwa. Nation changers. Nation changers. Abaana bamukyusa nsi. Abo bagamba Ibrahim be bamugamba. Zako scripture njirabe. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. Njogera ku the original God's heartbeat. Heartbeat ya Katonda eri original. Heartbeat ya Katonda nansangwa. Teyagala koma bukomi kukufuula nation. Tayagala kuwa buwimukisa kyokka. Naye akulinako ne vision ey'okufuula erinnya lyo eddene. Gamba nti erinnya eddene. Erinnya ki? Erinnya eddene Katonda talirinako mutawaana. Era bw'olabanga alirina tomukwatirwanga bujja, tokwatibwanga nsaalwa. Katonda wuyo yalisuubiza. Katonda yakola atya? Yasuubiza erinnya eddene. I will make your name great. Yesu Kristo yavaano nga talina yadde title era naguno gwakatajeetaaga kubanga erinnya lye lyali lyemalirira nga bw'omuyita Yesu ensi yonna etegeera ky'ogamba. Era nakatwogera Yesu ensi yonna nega nti agulumizibwe. N'okuyomba tayomba, abamu muyomba bwe batakuyita title y'oyomba. Yesu yekka y'atayomba, muyita Yesu n'aga nti kyekyo. Niwe tagatako ni minisita Yesu, oba dokita Yesu, oba profesa Yesu, oba apostle Yesu, oba bishop Yesu. Amina. It's just free because the name is already great. Twalina omusumba nga twakalokoka yengo obwongo bwe buli mu bitiibwa nga lyayagala ebitiibwa kufana kuwona. Nze nawe nalokokera namusanga pastor mukabanga mpawe kaaga nafuuka bishop. Bw'ayita wakaseera nawulira nga ekyowa bishop tekimala nga ayagala fuuka archbishop. N'agamba kati wano nkifuuka ntya?
n'addira abadinkoni be bonna n'abafuula ba bishopu n'amanya nti bw'ayawula bano nga ba bishopu yaba akola atya awo yaba afuuse ak kakati ffe abatamanya gye yabafuulira naye gye yafuukira nga bwe tumusanga tumuyita kiri kye twali tumanye ewiiki ewedde bishopu naga excuse me ak teyakukkiriza nga kumulayo kyobadde genda kwogera wagandi sebo bishop naga excuse me ak bishop kama yebazibe simanyi kiyaddako kufuuka oba yamala n'afuuka kikati simanyi kama yebazibwe kati obudde nga tunabumalamu ekyo mu tayito gamba Katonda erinnya lyo lyennyini ly'aba akolako kuba wano agambye I will make your name great. Ebifula erinnya eddene bimanyiddwa kuteeka impact ku nsi eno, kubeera na influence, kubeera ng'olina by'okoze ebirabikako. Abagagga tebamala na budde bantu kumanya mannya gaabwe. Bye bakoze byokka mu kibuga bituuka ekiseera ne biryawo amannya gaabwe. Ogenda okuddamu okunoonya amanya ge maama ge yamutumba ne taata we nga tokyayinza naggamanya. Bamukazaako erinnya lya KDA, bamukazaako erinnya lya palaza ye, bamukazaako erya kampuni ye. N'agage ne gabulirawo mpola mpola. I will make your name great, says the Lord. That's God's promise. That is God's heartbeat. Ekyo Katonda tagenda kuwummula mpaka ng'akirabye nga kibaddewo mu bulamu bwe mu linnya lya Yesu. Wulira ekirala ky'ensembi ali nakyo agenti, and you shall be a blessing. You shall be a blessing. Eri ovuddeyo agambye, eri waggulu gye twasose yagambye, I will bless you. I will ngenda kuwa omukisa, nkuwa 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 omukisa. Bwe naamala okuwa omukisa olw'okuba nja kuba nkuwadde nnyo omukisa, ekiseera kigenda tuuka gwe wennyini ofuuke mukisa. Bano bategedde ekyenjogera. Okimanyi nti nga omuntu wamutisa obuwunga n'omutika obuwunga n'asiba nga yeetikka buwunga, okimanyi nti atuuka ekiseera n'afaanana ng'obuwunga, era nga ne bw'oba omuyiseeko abukusiiga. Omuntu nga yeetisse bulungi obuwunga n'afuuka obuwunga, abamuyitako be bamwegendereza, ye aba takyafaayo. Gwamuyitako gw'olina okwegendereza obutakusiiga, naye bw'omuyitako bw'oti abukusiiga kuba aba yafuuse eki. Ekyo Katonda kyayagala okukukola, akusiiga omukisa, akusiiga omukisa, akusiiga omukisa, akusiiga omukisa. Ani awulira? Akusiiga omukisa. Gamba nti yoyo akusiiga eki? Katonda akusiiga omukisa ng'omuntu bwe yeesiga obuwunga n'afaanana obuwunga. Ayagala kukusiiga omukisa ekiseera kituuke ng'abakusanga babeera basanze mukisa. Era abantu nga tebakyasabira kirala, nga basabira kukusanga. Oli akyala ewuwo ng'asabirira ekintu eki, ayi Mukama singa musangayo. Nga tokyasabira mikisa naye nga wafuuka ki? Mukisa. Abasanga gwe nga babeera basanze eki? Mukisa. Abakulinaana babeera balinaanye eki? Mukisa. Abatuula naawe nga babeera batuulira ki? Mukisa. Era nga abava ewuwo beeraga lwatu.
n'abantu nga babadde baga gundi gwe olabika obadde n'egundi nti yekyo ate tondaba wenakyuse mbadde naye ngambako ndi amina. Omuntu atuuka butuusa n'omugamba wategedde oyambala sayizi mmeka kale genda mu wardrobe ogyemu z'oyagala zonna naye onoozitwalirawa n'agamba nja kuyiiya enjovu teremererwa masanga gaayo n'omugamba kale yoola nga wafuuka ki nga tokyakaaba lumaamiro wafuuka mukisa. Ekyo kyenkusabira teeka omukono waggulu nkusabira kikubeereko mu linnya lya Yesu. Nsaba ebigambo byonna ebyogedde olwaliro bikubeereko mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda oyo ayakuyita okuva mu nnyumba ya kitaawo, ayakuyita okuva mu kika kyewammwe, ayakuyita okuva mu bbaala, ayakuyita okuva mu bamalaaya, ayakuyita okuva mu kwete ne mu malwa. Mukama ayakuyita okuva mu bubbi. Katonda ayakuyita okuva mu kufuuwa enjaga. Kama ayakuyita okuva mu kusamira, ayakuyita okuva mu kuzina abalongo. Katonda oyo akunfulira eggwanga eddene mu linnya lya Yesu. Ate oleme kufuuka ggwanga ddene lyokka, oleme kufuuka ggwanga ddene lyokka, naye erinnya lyo Mukama alikuze, erinnya libeere ddene mu linnya lya Yesu. Kampala ewulire ku linnya lyo, Uganda ewulire ku linnya lyo, wabeerewo ebimotoka biyita mu luguudo nga biwandiikiddwako erinnya lyo mu linnya lya Yesu. Uganda ebeeremu ebizimbe, yimirira oteeke emikono waggulu, yimirira oteeke emikono waggulu nkulagulireko. Uganda ebeeremu ebizimbe biwandiikiddwako erinnya lyo kubanga Mukama yakyogedde. Mazima wabeerewo ebiwandiiko ebiwandiikibwa nga kuliko empapula okuli erinnya lyo kuba Katonda agambye nja ddikuza. Kama akuze erinnya lyo nga si byakusaaga. Mazima Katonda akuwa omukisa ogwa ddala, ate ove ku levo y'okwebwa omukisa gwe wennyini ofuuke mukisa. Nsumula amafuta agakufuula omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Gamba nti amiina. Tekagula emikono gamba nti ayi Mukama, ebigambo ebyo byogedde olwaleero mbitwalira ddala, leka bibeere byange. Kati ntegedde lwaki wampita, n'ekyampisa nkiwulidde. Ekyanzija mu nnyumba ya kitange, ennyumba y'okusamira, ennyumba y'obutamiivu, ennyumba y'obubbi, ennyumba y'obuyaaye. Ntegedde Mukama lwaki wampita. Wampita onfula eggwanga eddene, okwo kuyitibwa nkukkiriza. Ngenda fuuka ggwanga, eggwanga nga litegeera nti wendi, era nkwebaza olw'erinnya lyange kubanga olironze okulifuula eddene. Era nkwebaza kubanga ebiro bituuse nga sikyasabira mukisa wabula nga nze kennyini nga nze mukisa. Abasanga nze nga babasanze omukisa, abasiiba nange nga basiibye na mukisa, abasula ewange nga basule na mukisa. Ekyo nkyerangirirako era nkitwala, nyambala amafuta gaakyo mu linnya erya Yesu. Amina.